banange Bukoma Nsimbi njagala nnyo. Bukoma Nsimbi yesibuka jjajja nga nzalira maama era twamuziikawo Butenga. Bane Bukoma Nsimbi yemmwe mwatuzaalira omusajja w'ebyafaayo gwe bayita Beni Kiwanuka era yeebase mu Bukoma Nsimbi. Bane Bukoma Nsimbi yemmwe mwatuzaalira jjajja w'abayimbi gwe bayita Christopher Sebadduka mumumanyi oba muziteene. Bane Bukoma Nsimbi wano ku kaalo ke bayita Bubondo owasibuka Ssaabayimbi Ssaabalanzi gwe bayita Erimaani Basudde Sebakola. Katikiwa nnyo kine muganda waffe Sserunjo gyali wano nawuliranga nnyo obuyimba oluusi guwayapa giguba lwa musaayi gwange Sserunjo giwugiwulidde jangu matuteekereze. Waliwo kapaati ke nayagala ennyo ate yali ayimba ku bantu nabo basibuka eno Buddo. Yagamba bw'ati bwe nalaba bali mu bunya nenkwata emikono gyabwe nembasika bave mu bunya kasita namwe mwandabanga naye naterina okoleyo bwe yabangayo mu bunya natunda olw'ebitamo nejjamba kuba nkuseere. Sengusenge okukwala muganda wange Sserunjogi ate bw'anaatuwa ne buyoga we tuli wano si we baali olumbe lwa Kerementina si we wano asidde olumu yali atunyumiza mu kayimba n'agamba Kerementina twali twayalumbe lwe buyoga wano tuntuluntu kama nagirire ekyabadduza wewepera ntulitegeme tuntuluntu. Mulaba ntandise na kusaagamu naye ensonga gye tuliko eri siriasi baana ba maama. Tuyise mu misambu mingi nnyo okutuuka wano ng'amakubo bagatugalira bannange nze ebiseera ebyo eby'eddembe nnyirira okusingako wano. Eno nfuufu y'e Bukoma Nsimbi era temunampa obukulembeze gano amakubo njagakola nga ngakozesa kiruyi. Baganda bange tusisinkanye wano olunaku lwaleero. Leo nakulwaleero njagala tubijjukirenga era bye tugenda okugabana tubikozesenga tusobole okujuna abo abagenda okuddako. Eno era kubeera kampeyini tulina kubanga tuvuganya mu mateeka akakiiko k'ebyokulonda kamanyi tulina kubeera eno naye baze batusulira emisambu mu kkubo olw'ekisa kya Katonda ne tuuka wano. Tuli mu kampeyini naye mulaba ebimotoka bya poliisi ebijjudde wano n'ebyamagye bazze kutiisatiisa bantu nga batulugunya. Naye nzenga ngamba abantu nti waggulu eyo waliyo Katonda kubanga simanyi gaffe okuba tukyali wano simanyi gaffe okuba tukyalina obuvumu bakoze buli kisoboka okutumalamu amaanyi. Batukubye tiyagasi batufuire pepaswe batukubisiza amasanyalaze batukubye n'embooko ng'abaana baabwe naye nabagamba basebo ne bannyabo temujja kundabanga nafuye mujja musobola okundabanga mmenyese mujja kundabanga nkaaba naye temugenda kundabanga mpanise. Era mwendagala okasaba mukole ekintu kyekimu baganda bange mu bbanga tono mu dakiika ntono nnyo kambawe buno obubaka. Tumaze emyaka 40 nga tuli mu busibe. Emyaka 40 mu 86 abantu ebitundu 99 ku 100 mwabali wano temwali bazaali. Mwenna abasinga wano basinga obukulu kyokka nange Museveni yawamba ensi yaffe nga nyina emyaka emeka naye kati ngenda nakuzukuza nga tukumidde mu mbeera eyo. Museveni we yawambira eggwanga lyaffe lyalina eggaali z'omukka naye wano osobola okubabuuza muli mu kitundu ekisinga okubeera prime naye ku mwenani yali alinyeko ku train oba okugirabako obulabe. Museveni we yawambira ensi yaffe amalwaliro gaalinga gabwereere nga ne bufuna accident nga teri akumanyi ne bakujjawo ne bakutuusa mu ddwaliro ofuna obujjanjabi abantu bakunoonya bunoonya bakusanga mu ddwaliro nga n'engoye zakyusibwa dda ku ssente za gavumenti kuba omusolo gwali gukola kati kiwa gy'okisanga. Museveni nga yakajja wano ebitabo byali byabwereere ne peeni mu masomero ng'abaana bafuna ekyokulya ku ssomero ng'abasomesa bafuna omusaala naye kati abaana bakubwa primary bakoze ebigezo naye mwana wattu nga tebasomye na kusoma. Lwaki? Kubanga abasomesa tebasasula.
sente zino okusasula abasomesa aziwa abayimbi bamuyimbire tugonga nawe abasawo tebasasulwa buli lunaku kufirwa abakazi 20 nga bazaala buli lunaku oba balirire okusinzira ku biwandiiko bya minisitule y'ebyobulamu abaana batanaweza myaka 5 abaana 300 bebafa buli lunaku basebo ne banyabo Uganda edde emabega ennaku 5 Museveni waba yatufuga buli mwaka njagala bino mbiwulirize kuba bye mbagamba bituufu buli mwaka oguyitawo baba kumpi afu ya sente ze basolooza mu musolo batumbako triliyoni 10 mumpulire kyengambye sigambye miliyoni 10 sigambye biliyoni 10 ngambye batumbako triliyoni 10 kati kankigonzeemu biliyoni erimu miliyoni 10 triliyoni erimu biliyoni 10 etegeeza batumbako biliyoni omutwalo gumu buli mwaka etegeeza emyaka 5 Museveni gyamalanga kufuga ekisanja batumbako triliyoni 50 kati Uganda erimu road network obaze enguudo za Uganda zonna z'obuwanvu ziri kilomita 3.6 ku sente ezo zibaba ne bwoba obalidde ku zino sente ze baduumuula amazima ga Katonda ezo sente zituba zebatumbako myaka 3 sobola okukola enguudo zonna zino zonna n'ezekkalamojja n'ez'omwankole netubazikola ekyo kikolaga ki bano abasajja tebaagala nsi yaffe nze ntambula amawanga naye obeera eyo Europe ne bakolaga street number kino ya Museveni ne bakolaga layini namba ey'akazimbi ya mukazi we sente zammwe zebabba sobola okugenda maaso nenjogera ku byonna byonna ebitukoleddwa naye obudde tetubwina mwabasinga wano mwina bannammwe oba abamu baali balunyanja ennyanja baagiwamba wano Bukomansi ye district esinga okulima emmwanyi nene emmwanyi baziwamba ekyuma ky'emmwanyi mu kifo kyokiteeka mu district esinga ozirima bakiteeka wa Ntungamo so baganda bange ndi wano si kubanyonyola bizibu bye tulina kuba mwe mu nsingano bimanya ndi wano kubakubira tooci mu Uganda empya kubakubira tooci kubalaga ki kyetulwanirira naawe obeera eyo ng'owahuba bendera naawe ogenda okulonda ng'omanyi kyolonda baganda bange tugenda mu Uganda empya bwe tujjako Museveni esente za Uganda zigenda kukola bintu bigasa bannayuganda mugenda kuddamu mulabe egaali y'omukka ng'eyeetoloola Uganda yonna mugenda kuddamu mulabe enguudo mwasanjala mu Uganda mwonna mugenda kuddamu mulabe amasomero nga gasomesa abaana nga basomesa basasulwa ng'abaana basomera bwereere nga naye n'ekisomero balina ekyokulya mugenda biraba mugenda kuddamu mulabe abasawo nga basasula omusaala mulungi ng'abantu bajjanjabibwa ku bwereere nga malwaliro mwabayo eddagala mugenda kuddamu mweyagalire mu nsi yammwe mugenda kuddamu mweyagalire mu bulimi basudde kyayimbako abalimu abakengufu abedde ennyo mwetegeke mugenda kuddamu munyumirwe eggwanga lyammwe baganda bange kigenda kuddamu kibeeremu nga bw'osinga n'omusirikale tolina kudduka kubanga abasirikale bagenda kuddamu babeere abakuumaddembe tugenda nakwongeza omusaala naye tubategeka amateeka amakakali teri musirikale wa UPDF genda nga akalakala n'emmundu okutiisatiisa abantu temugenda abapoliisi bagenda kuba bakuuma abantu nabyabwe so si kubatulugunya newankubadde wanaaba ensonga mujja kulaba nga police patrol naye mujja kusinga kulaba ambulance okusinga okulaba patrol za police esente zaffe z'omuw'omusolo tetugenda zibulangamu tiyagaasi n'amasasi tugenda zibulangamu malagala makerenda na oxygen wa malwaliro mu Uganda empya buli munnansi buli muntu eyazaalibwa mu Uganda ojja kuba wenkanankana ne munno oba oli mukyoli oba oli muganda oba oli muteesi oba munyankole tewaliwo kabira ligenda okuba nti esugulumye enkugende wayo kikafuuwe mu Uganda empya kikafuuwe okusanga omuntu ng'akuta omwana wa munne n'amuteeka mu basement n'amutulugunya amuyigiriza lulimi lwe tekigenda kuddamu kubeerawo mu Uganda empya bwenaba pulezidenti ne bw'oba tokkiriziganya nange tegujja kuba musango mugenda mu bantu tebali kutulugunya abantu ne basalawo
mu Uganda empya pulezidenti tagenda kubeera kabaka. Pulezidenti agenda kubeera civil servant, agenda kuba muweereza w'abantu, si boosi waabwe. Kikafuuwe okuddamu okulaba omuntu omu n'afuga ensi emyaka 40. Kikafuuwe okuddamu okulaba omuntu nti ye pulezidenti, mutabani we yakulira amagye, mukazi we yakulira minisitule y'ebyenjigiriza, ate muganda we yakontrolinga ebisente zonna z'omu ggwanga. Tekigenda kuddamu kubeerawo. Uganda empya twabagamba nga bwakanfula president executive order number 1. Etteeka president lyagenda okusayininga erisookera ddala ligenda kuba lyakugoba amagye ku nnyanja za Uganda zonna. Etteeka eryokubiri erigenda osayiningibwa ligenda kubeera lyakuyimbula, lyakusumulula bapolitical prisoner bo bonna abaasibwa olw'endowooza yaabwe ey'obwebufuzi. Batandikira ku Dr. Kizza Besigye, ne tudda ku Eddie Mutwe, ne tudda ku Alex Wise Mufugiro, na bonna abaasibwa awatali musango. Mu Uganda empya abantu bagenda kuddamu beeyagalire mu bulimi. Abasoga bagenda kuddamu beeyagalire mu bikajjo byabwe. Engulu bajja kuddamu beeyagalire mu taaba. Ab'omu Eastern bagenda kuddamu beeyagalire mu kotoni. Abalimi ba vanilla mugenda kuddamu beeyagalire. Ate mu abaakamwanyi. Mu Uganda empya gagenda kuba masavu ate nga gakola ki? Gagenda kuba masavu ate nga gakola ki? Naye baganda bange, bino byonna birowoozo bituli ku mutima na mu bwongo. Bino ebirowoozo bifuula reality. Ne tubikwatako ne tubirabako, tugenda kubeetaaga mu byenyigiremu. Tubasaba guno mulamwa muleme kufuula mulama gwa Kyagulanyi oba gwa NUP. Bwe twali tutandika kampeyini eno obutafaananako nga bulijjo, nabagamba temukwata kifaananyi kyange, mukwate bendera y'eggwanga. Mumanye nti guno mulamwa gwa kulwanirira ggwanga lyaffe. Bino si bigambo byange, bino bigambo bya Uganda empya. Era njagala okubasaba baganda bange, nkakasa mu abali wano ne mumalira ne mujja wano nga mumanyi bayinza n'obba kubatiya gaasi, mumanyi bayinza n'obbasiba, mumanyi bayinza n'obba kuba embooko. Kyegeeza muli bamalirivu. Munzikirize baana ba maama, kamatiiko obuvunaanyizibwa. Njagala basaba tugabane buno obuvunaanyizibwa. Tubulayo wiiki 2 okutuuka 15 January. Ne mu zino wiiki buli ali wano nammwe abalaba ku mitimbagano musobola okwekolamu omulimu. Nomakinga sure otuukirira abantu. Bw'otuukirira abantu ne bwe baba basatu mu nnaku 10 oba okuyeza abantu 10. Naye yinza n'okusukka buli muntu gw'omanyi mutuuseko buno obubaka, wajja kuwuliriza n'okusinga nze. Tomuyinako Oluganda ky'omugamba ajja kitegeera okusinga nze. Bingi byesogeddeeko naye ng'omanyi bisobola okukyuka bituma n'obukulembeze obulungi. Bimugambe guno omulimu tugwetike nga bannayuganda bwe tutambuza enjiri eno. Baganda bange, abantu baffe bajja kuvaayo balonde. Abantu mubakunge bajje balonde. Ate bwe mumala okulonda temukola ki? Mumala okulonda temukola ki? Temugwaho baana ba maama, temugwaho mumala okulonda. Akalulu kakuume ate tukabale. Babobodaboda mukagoberere paka ku Tale Center. Kati n'ekisemberayo ddala. Baganda bange bwe muba mugenzi okulonda mujja kusanga obubonero bungi nnyo. Museveni azaabagulirira. Ofiisa tugenda kumaliriza. Bw'otuuka okulonda bannange ambulera kwoba okola ki? Ambulera kwoba okola ki? Ambulera kwoba okola ki? Ambulera kwoba okola ki? Ambulera kwoba otiikinga bannange. Otiikinga ambulera ne bwoba ogironze ku MP oba olonze Kyagulanyi. Ne bw'ogironda ku meya oba olonze Kyagulanyi. So awali ambulera bw'okola ki? Temubakkiriza batiisatiisa, temubakkiriza bagulirira. Kati nga mmaliriza, njagala okubeebaza mwena afande maliriza. Mbeereka mu baana bakula ate n'ekirala bannange abapoliisi temubakyawa. Bano bannayuganda bannaffe era balina kuba bakumi badde era mwendanga ete tugenda nabongeza omusaala. Kibe kuli bannange njagala okubeebaza bijje ku bakayimba sibule abantu.
Yesu omutuuseeko obuguli tugenda mu Uganda empya Abaganda balonda kolera naye Basolo mulabyenga ddala ekisembayo bannange bwe twali mu paliyamenti ogusajja okwatulugunya abantu ogusajja okwatukuba baŋŋambye buguze kwesimayo eno naye mmwe mujogebwa bwe mutyo basebo ne bannyabwe ebuyinza mwe mubuyina yemwe muyina obuyinza mubukozese yemwe balamuzi mubukozese Kayemba Solo mumusindikire bataata Kayemba Solo mulabirenga ddala Veronica mulabirenga ddala Nanyondo mulabirenga ddala Nyenje mulabirenga ddala lwakisirekerawo afande lwakisirekerawo abantu bannemeddeko bannemundeke mwebalinyo mwebalire ddala Mukama bakume bannange people power